Omukazi ono yagambye nti omusajja ono takwatibwa teri poliisi emukwata buli poliisi zetukakaji wasse nakola ki era ayagala ababuyinza bamuyambe omusajja akwatibwe ng'omusajja amaze 10 days ku poliisi yamalako 10 days ku poliisi ye Kajjansi nga banoonyereza tebalina kye bafuna omusajja bamutwala natete namalawo 5 days ku poliisi era nga bali mu kunoonyereza omusajja amaze ekigo a full week story yafuma ku osajjo lindako na ate nga story bwe yafulumye yagambye nti omusajja takwatibwangako musajja ali kigo a full week emboozi yagenza ofuna ngo omusajja amaze week namba ekigo nga musibe omusajja oyo aji ali yawasa omukazi oyo ng'omukazi amulimye nti mwana wa minisita oyo mwala yes namuwasa era amawulire gakuba ti omusuubuzi omututu mufagudde atutte mwana wa minisita yali bukedde wa 2014 era njakko kuokateekewo era abantu balowooza nti awasa mwana wa minisita kubanga omukazi yamulimba nti mwana wa minisita era ssente yateekamu okukozesa empitirivu empya n'enkadde ng'amanyi nti bateekateeka bagenda mu maka g'abaani gye bagenda okuwasa n'awasa mukyala we luvannyuma nnyo n'amaka ge bayanjulamu tegaali ga mukyala oyo nkulaga obukumpanya batuuka ewaka mu nnaku 3 omukazi yamusaba amahale mu nnaku 3 amahale ge yasala bamugamba asala amahale n'amugamba njagala mmotoka yo eya Hajji omusajja yali avuga taxi Prado nga mpya n'amugamba gye neegombe gye njagala amahale kye gaŋŋambye sasa namugamba emmotoka yange nga njagala nnyo mpaamu wiiki emu tuve mu ani muno nkugulira emmotoka n'agaana n'amugamba njagala mmotoka yiyo omusajja yakwata emmotoka n'agimuwa n'amugamba mpa kaadi yaayo ekiraga nti ogimpadde omusajja n'akwata kaadi n'akola transfer n'agiteeka mu mannya g'omukazi mu nnaku zaali ziwera 5 nze amugamba muguliremu emmotoka omukazi ali atunda emmotoka Hajji n'amugamba naye emmotoka yange mbadde njagala nnyo waakiri giguze nze kale giguze nze omukazi yayimira mu maaso ga Hajji nga yakamufuna ennaku mmeka 5 olunaku olwokutaano n'amuguza emmotoka gy'amuwadde ng'amahale $1,300 mwezi omukazi yagiguza ate baawe Hajji yennyini yagimuwa kigambibwa mbu omukyala ono tasose kikola ekyawo yafumbirwako omwami Amisi Kintu omwami Amisi Kintu yali musajja mugagga yaliko kuba complex awo nga wakolera bayawukana bubyera yamuggyako bintu ttaka ddene nnyo liri kibuye n'amuggyako ebintu era bayawukana mu kooti n'amuggyako ettaka ng'era ayogera ebigambo bye bimu era ettaka eyo n'alizimbako amayumba kwe kuli maama we kati kwabeera nnyina amuzaala omuntu y'omu n'oyo omwana gwe yabadde agamba mbu tamanyi taata we era yakitwala nti taata we yafa bamuyita Hajji Mutebi wa Mundeebe era musajja musuubuzi mugagga taata w'omwana yamuwayirirako n'ogw'obutujju Hajji Mutebi ne bamusiba Hajji Mutebi okuwunzika okuva mu kkomera yakwata ettaka eryo lyola Kajjansi era endagaano zamukosa yamugamba mpa ettaka ly'e Kajjansi lyenjagala eryo eddene lyolaba kakati eyo bw'ovaawo waliwo Hajji Badiru kyeyakola Hajji Badiru Ndawula abo bonna azaabatalagamu bw'ati yatuuka n'okutta obufumbo bw'omukyala gwe bayita Ssenga Amida era Ssenga Amida taddiranga musajja obulamu bwe bwonna era Ssenga ndaba abeera yekka lwa nsonga ki yasanga Amida mu bufumbo bwe ne mukyala munne nga balina amaka agatemagana nga balina emirembe n'amugamba wano tutundewo bano si baagala oba njagala Hajji Ndawula alinga nabansasaana ku Celebrity Truck Extra UG ugamba oti mulungi atulaba lunaku olwaleero kasoda nga negolola bweti ng'omanya nti tugenze kubayita olujjuliro extra lunaku lwa kusatu omukazi ali wampeetutambuza mpola okulabika nti tumalako wiiki mpola olabye omukazi alina amabina galinga gannabansasaana onayiseewo omuzeemu mumpi galinga gali ku magulu ono yabadde wano eggulo gundi nkubirako ku Trace andeetere ku byokunywa ye nno gwe atayagala Trace n'ogikubayo kuba nno n'amatovu abengabi tulabe n'abanyarwanda abengabi tuli bangabi twagibalekera abengabi engabi kati ekuluma ngennumakoki kati nabukeera wuyo akulumye nabukera ayogera olusoga naye yantabudde dda ate ennimi nyingi zituzoogera nze n'olusoga ndwogera olabye amabina amangi oyayiseewo neggulu wamubaddeko nno negwe omukazi w'amabina nga mumpita nyuma ng'amabina gali wansi nga gali kutega galinga gakwekweya ku bisinziiro be bayita bakiipi jjuni simanyi yandibadde mulungi nnyo naye mumpi nnyo
kati amabina g'omukazi okuva gulobwaga ate teri mukazi alina amabina mangi ng'atambuza emmere anyuma okulaba anti atambula bwemuvaako emabega ng'akuta olusaniya bambi mukama amuteekeko ekisaafu n'omulimu omulala tomwagaliza ogwo ate alabika bulungi she looks very good mulungi mumpi nnyo mungi nnyo alina amabina mayitirivu amabina ago nno agali awamu nago nga mangi nga geekutte mu kifo kimu gabanga agamu nno mu kabi kati gwagago ge bayita batya nze sirina kabina tuviire naawe ne stokisi nze sirina kabina gw'olina oluwombo tuli manyi programu eno ogenda tuwa emmere bano bonna bawa emmere bano bamulekwa bajja bazunga mbu baagala interview njala beeruma be banzungirako kimala naye yonna gyojja emisweta ennaku zino bwe tugamba Nabukeera yeesibye ku lusoga tuli bamulekwa batola emmere abamulekwa tuleke ffe tuli bamulekwa bwe tuyise Nabukeera yeesibye ku lusoga Nabukeera weesibye ku lusoga ndi story Nabukeera omwagala ndaba musoga mwino mutwale musoga mwino mutwale Jennifer tutandike banna esho igenda mu maaso oyita bana Nabukeera tebalina kyatugamba mpisaaniza njagala kunywa nze nako wenna lex kubira trosa mpe byoko wakagamba oli amukubire nawe nagenda amukubire olitomayo bakazi bewala nawe tasajjiko bakazi bewala na wana ebyekisibo ebyo bye bituleeta olunaku olwaleero tugenda tunulira ensonga eri mu ddiiro tugenda tunulira ensonga ya Hajji Ali agambibwa gwe bagamba mbu yasobya omwana we akatambi mwakalabye nga Hajji ali mu kamera alajana yeetaaga ab'obuyinza buyambeko ku nsonga eno olunaku olweggulo bagenza oziba nze ate bwakedde olweggulo nga bagamba Hajji bamusibe bugenzo ki olwaleero ng'ate olutambi lukyusa ezingulula Hajji talina musango bana emusooke mulize Hajji bana kugamba embeera etabuseeko nina fulufiga wano tugenda kwogerako ku nsonga eyo era ensonga bagitegedde ensonga okugitegeera okusookera ddala nja kwebaza abatulaba mwebale kubanga mutulaba ate era nja kugattako nti bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe amazima galwawo ebiseera ebisinga amazima galwawo nnyo obulimba bwe busookayo naye bwe gavaayo gayinza okufuukira pulobulemu nga gamaze ne gavaayo n'olwekyo ngenda kusinziira ku mazima n'okufumiitiriza mu bulamu ebintu ebisinza okuleeta okutta obulamu bw'abantu n'okusaanyaawo obulamu bw'abantu byebyenfuna ebyenfuna ate bw'ogattamu abakyala osobola okufa nga tolwadde mu bulamu bwetutambuliramu buli muntu olina okuyiga okuwerekereza ng'oggyeko okuwerekereza olina okusooka okufumiitiriza tukola ebintu bingi naye bayibuli egamba nti bayibuli eyogera mu bagati ya mukago nyirwa musanvu egamba nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula njagala okwogeza amazima n'okufumiitiriza siwagira kukwata mwana oba kulepinga mwana nno era nnumu okubanga nga omuntu yenna alepinga omwana owulira bulungi nze navaayo nenjogerako navaayo nenjogera nti bandepinga nga ndi muto brother wange abantu ne bakitwala obanga ekiki ekyokujeregerera naye nali nkyogera lwa nsonga lwaki zamena abazadde abayina abaana bayina abantu tebabafaako tebabateekako maaso tuyina abaana nga basula mu luumuzi nga mulina luumu y'abaana abagenyi abakozi abaana bakizibwe baani bazze bakyadde abaana baneiba bakyadde basuza abalenzi bakulu n'abawala bakulu mugwasitogama muteekeyo mu kisenge ky'abaana kisenge kyano kyafika ekisenge ky'abaana buli ajja abeera mwana abaana ne bafuna embuto zebatetegekedde ne bafuna embuto zebatamanyi ne bafuna embuto mu bakizibe bwabwe ne bazaala abaana ng'otana okwogera mu public nti omwana yazaala mu ono naye mu byonna
njagala okuza ku kigambo nti kyosiga ky'olikungula. Abantu bangi bakola ebintu babikolobero. Abantu balimba. Bannanga obulimba njagala mbabuulire Bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa. Abantu bangi balimba. Omuntu akera nakuliyetingako ekiboozi ne kikula ne kimera ng'ensi yonna tolina bw'okyegaana. Mwalaba omwana yavaayo alinga eminya yagamba mbu yanzalamu yannebakako nanzalamu. Ensi yonna netandika okukikkiriza. Ensi yonna nekkiriza nti ogwo mugwisiri gwannebakako ne gunzalamu. Abantu bakkiriza. Ne ŋŋamba nina okugenda paka ku DNA. Ne baŋŋamba tewona ogenda ku DNA kijja kakasiza ddala nti yakwebakako ne mbagamba itsoke. But I'm going to wagenda ku DNA. Naye ng'ensi yonna egambye ki? Nti yakwebakako. Mwalabako wano omwana nekyampaliriza okugenda mu kooti. Omwana yagamba ye kabaka. Ng'agamba nze kabaka omutuufu. Pulesa. Yes. Kyannennyamiza abasajja abakulu ab'ebitiibwa abantu gw'obalamu n'amagezi ng'atandise okukkiriza nti kabaka pulesa. Ye n'agamba omwana ebigambo byayogera omwana mutuufu. Oyo mwana ye kinga omutuufu. N'osanga omuntu mu office n'agamba ekigambo n'agamba manyi nti omwana oyo mutuufu. Waliwo wetegereze goberera byayogera. N'omubuuza nti emyaka gya kabaka ogimanyi. Ne gye baamuzaala ddi omanyiyo. Omwana asobola okubeera nga baamuzaala kwegyo emyaka. Omwana agambe wa myaka 21. Kabaka amaze kunamulonda emyaka emeka. Okitegedde. Naawe n'ogamba nti kituufu oli mulaalu just use ntera okugamba nti common sense is not a common. Ne mu kitundu abatunuzi mukireka but common sense is not a common. Kubanga you using your common sense obuuza kituufu omwana asobola kuba nga ye kabaka. Olwali tubadde mu kooti era still. Akomyewo mu kooti. Naye nga abantu ab'ekitiibwa abakulu ng'ensi yonna ekkiriza nti omwana oyo ki? Kabaka. Olw'omugambo. Olw'ebigambo byazaayogera olw'okuba yafunanga information buno. Omanyi mulimu abalwana. Omanyi mulimu abalwana obwakabaka. Bo tebatudde tebakoma. Balina bu information ebo butono bajja basuula. Kakati tulina baagiwadde omuliro wano. Gy'omuliro. Tulina obuzibu wano n'abakazi abaadiba abaali mu bufumbo abaze bewasiza abasajja abawasa obukudumu bwabwe obw'emmeneku bwabwe obungiringiri. Abakazi abo balina akabondo bajja ne beesiba ku kintu era mwana bakosunda beni olumu alina bwe yatabukira bakibondo twewasiza abo bagenda ne babakinga ensonga tebafaayo kumanya no matter what babukira etokota ne bajja ne beefuga ekintu n'omubuuza gwe kyekyakulemye omusajja gwe wawasiza yabamwewasiza. Lwaki Uganda yakulema lwaki owummulako eyo gy'oli ensonga zaano lwaki zoobeerako lwaki oyogerako kuzeeyo gye muzingira emirambo watuukira okulemwa Uganda n'ogivaamu. Please shut up. Sirikako naye gy'oli mulina ebibasoomooza lwaki byo si byoyogerako. Bampwiddeka ku bye Uganda batusooka n'okufuna amawulire mu Uganda. Njagala bazzaayo emabega ennaku zino babadde bakatambika omwana omutaata akatambula muvubuka ng'alina omuwala mu bbaasi oba mu takisi nga bagenda obambala baluddawa. Ensi yonna yalaba omuvubuka oyo nga bw'akozesa omwana omuwala mu mmotoka. Baatwako katundu. Mwalaga oli yakwata ka kiripu katono awo nja ku social media kyekola abantu. Yakwata ka kiripu katono ye n'ateekayo n'afuna views nnyingi nnyo na breaking through. Omuvubuka oyo aswala asobola okwetta tetumumanyi. Naye ayinza okwetta wonna waali kitaawe asobola omutta omuwala asobola okwewa obutwa lwa nsonga ki. Baalaga nti yali mu takisi n'akozesa omwana omuwala. Oli yagenza okuta akatambi akanene okugyayo amazima nga tebalina nakakwate konna wadde kye baakolawo. Omwana ndowooza emmeme yamusindukira mu mmotoka n'akola ati nga mumanyi abaana balwawo okutambula bawala ndowooza n'akutama nange kintuukako owulira okitegedde. Naye ensi yonna yalebye omuvubuka oyo bwali omuseegu bwe yakozesezza omuwala muki mmotoka. Ebyo byonna lwaki mbikuwa nti tetusalanga misango topapanga okusala omusango. Bayibuli egamba tosalanga musango oleme kusalirwa. Wano sina gwe mpolerezera sina gwe nsalira musango. Naye njagala kuwa ndowooza yange naawe oli wa ddembe okukwata endowooza yange n'ogitunulira nga weeri
oba naawe nowe yiyo si mu bubi mwenna mwalaba Suuna Beni bwazza aguluba n'ensi nabadde ndaba Kasuku yabadde akola live emu ng'alina omwami Kamoga gwe bagamba ow'ekyapa mwami Kamoga nga Kasuku amubuuza ekyapa kyani Kamoga yagambye ekyapa kya Suuna Beni ekyasooka kiri mu Suuna Beni era bano ekibatawaanya bayina ettaka nga liri mabega ne bakyusaamu bafuna ettaka ery'omu maaso ompulira Kasuku nadamu namubuuza bwe bakyusa ettaka ne badda mu maaso ekyapa ne kikyuka nti nedda ekyapa kyali mmanya kinti ga Suuna Beni n'amugamba kijja kityo ono ate omuwala abeereko omusajja agamba mbu lisiiti zaalinga z'abameka naye ng'ekyapa kyani Suuna Beni Kamoga yennyini yeeyogerera era n'agamba nti ekyapa kiri mu transfer kubanga bali baava eri emabega ne bajja mu maaso ekyokubanga oli yagula emabega n'ajja mu maaso kitegeeza noono yagula kireeta kukyusa kyapa kye oli yali akyusa bukyusa gyali okujja mu maaso kubanga we wantu wewamu waali wali wadde mbobongeza sene tumanyi na kumwe baba wongezaamu tetumanyi naye ekikulu kya byonna ekyapa kisoma mannya ki Kamoga namalenga ayogera mukama wako nti ekyama kisoma ki Suuna Beni kona amubuuza mbu ate onajjako ati mbu ate lisiiti zaaliko babiri lwaki before ekyapa tekyaliko babiri oba lisiiti zaaliko bameka waliwo obukumpanya waliwo obunnanfuusi lwakuba tewali ayogerera baana balenzi boy child bali mu bulabe bali mu bulumi bali mu kufa okugwawo abaana b'abantu bajjudde amakomera ba boy child abasajja bali mu makomera naye nga lwa bintu byabwe beekoledde essaawa ya leero njagala okubira omulanga Anthony Jono osobola okgenda mu makooti ng'eruzira n'ogenda ekigo nga 75% abakazi be batadde mu makomera batwale ebintu awagira abakinga musajja omusajja yazza musango ki mujjukirani n'oloberebere omukazi yali sitaani namba emu atya abakazi sitaani era ng'oyagala okuva ku bulamu bw'ensi ebintu biri ebi bibiri ebintu ebirwanya ayinza okusaanawo abakazi n'ebyobugagga nze njagala Anthony Jono okukubira omulanga guno ebintu bino mbikuweerezaako njagala oyingire mu nsonga zino lwa nsonga ki abasajja bangi abasibiddwa bali mu makomera nga tebalina musango olwo basibiddwa olw'okutwalibwako ebintu byabwe njagala okugamba ebintu bino lwaki nagambye nti njagala kwesigama ku mazima n'okufumiitiriza mwami Ali oba Aji Ali kati ali ekigo gwe twogerako si yasoose okola ki okuba ng'oyo omukazi y'omu akola ekintu kino ono omukazi yaze mu mawulire n'agamba nti baakozesa omwana we exactly ekyokubiri si takikoze musajja omu babiri yakikolako dda nga onoga nti natteke yange mwenkubira oba muzannyo gwange oba nomunyonyolera wano mpangulira wano buli muntu aba netekeze mweyekakasiza era alina bukulokodayiro tiyazo obwakaka obuziga obwekirogo obwo tuziga twagonye abala baba n'obutambala bwamuloobu bega ne babolooga naye ng'ali mukutta muntu kuba muntu okyogamba obuziga ekisooka kiri wano lwaki omukazi mukubamu ebituli njagala munkotinge bulungi omukazi ono yagambye nti omusajja ono takwatibwa teri poliisi emukwata buli poliisi zetukakagiwa ssenne nakola ki era ayagala ababuyinza bamuyambe omusajja akwatibwe ng'omusajja amaze 10 days ku poliisi yamalako 10 days ku poliisi y'e Kajjansi nga banoonyereza tebalina kye bafuna omusajja bamutwali natete namalawo 5 days ku poliisi era nga bali mu kunoonyereza omusajja amaze ekigo a full week story yafuluma ku osajjo lindako ate nga story bwe yafulumye yagambye nti omusajja takwatibwangako musajja ali kigo a full week emboozi yagenza ofuna nga omusajja amaze wiiki namba ekigo nga musibe obo bonna bulimba njaga tugatte datisi kati omusajja amaze ekigo wiiki namba musibe ono yaze mawe n'agamba nti gavumenti emuyambe omusajja tasibwa omusajja amala e Kajjansi wiiki ennaku 10 nga musibe banoonyereza tebafuna bujulizi ne bamwongere nateete era omukazi yakola effujjo ddene nnyo naye yeekuba ebigo n'abimba n'ejjovu paka omusajja namutwalewa enateete nateete poliisi enateete nenoonyereza
Teyina ne bamujjako n'omusaayi ne bamujjako buli kimu ne banoonyeza paka omusajja ne bamutwala wa ekigo. Mu byonna lwaki mbyogera abantu bangi beesibye ku ddoboozi lya Hajji lyayita mukazi nti mukyala wange jangu twogere. Omusajja alina emyaka 5 tasibwangako wadde ku LC. Genda okola gwandaba genda okola research yo wadde ku LC bamutwala nkonti alina omusango. Kitegeeza nti abadde ki muntu mulamu obulamu bwe bwonna. Omuntu emyaka 5 nga ne yes era tamanyi na komera batuuka mu komera yatya nnyo mu kutya yakuba essimu naga mukyala wange kiki lwaki ombonyabonya jangu twogere oyagala ki nkikuwe. Teyayogera nti nakwata omwana. Teyayogerako nti nakwata omwana voice note gye mwesibako. Ye mugamba oyagala ki nkikuwe. Ekisookera ddala omusajja oyo Hajji Ali yawasa omukazi oyo ng'omukazi amulimye nti mwana wa minisita. Oyo muwala? Yes. Namuwasa era amawulire gaakuba ti omusuubuzi omututu mufagudde atutte muwala wa minisita. Yali bukedde wa 2014. Era njakko kuokateekewo. Era abantu balowooza nti awasa mwana wa minisita kubanga omukazi yamulimba nti mwana wa minisita. Era ssente yateekamu okukozesa empitirivu empya n'enkadde ng'amanyi nti bateekateeka bagenda mu maka g'abaani gye bagenda okuwasa. N'awasa mukyala we. Luvannyuma nnyo n'amaka ge bayanjulamu tegaali ga mukyala oyo nkulaga obukumpanya bunnanfuusi gye buva. N'amaka tegaali ga mukyala oyo si gaabe waabwe yapangisa bupangisa n'apangirira abantu. Omusajja n'awasa omukazi ne bagenda ewaka. Batuuka ewaka mu nnaku 3 omukazi yamusaba amahale. Mu nnaku 3 amahale ge yasala bamugamba asala amahale n'amugamba njagala mmotoka yo eya Hajji. Omusajja yali avuga taxi Prado nga mpya n'amugamba gye neegombe gye njagala amahale kye gaŋŋambye. Sasa namugamba emmotoka yange nga njagala nnyo mpaamu wiiki emu tuve mu ane muno nkugulya emmotoka n'agaana. N'amugamba njagala mmotoka yiyo. Omusajja yakwata emmotoka n'agimuwa n'amugamba mpa kaadi yaayo ekiraga nti ogimpadde. Omusajja n'akwata kaadi n'akola transfer n'agiteeka mu mannya g'omukazi. Mu nnaku zaali ziwera 5 nze amugamba mugulyemu emmotoka. Omukazi ali atunda emmotoka. Hajji n'amugamba naye emmotoka yange mbadde njagala nnyo waakiri giguze nze. Kale giguze nze. Omukazi yayimirira mu maaso ga Hajji nga yakamufuna ennaku mmeka 5 olunaku olwokutaano n'amuguza emmotoka gy'amuwadde nga amahale $1,300,000 mwezi. Omukazi yagiguza ate baawe? Hajji yennyini yagimuwa n'agimuguza $1,300,000 mumeka. Hajji n'azibala kashi n'azimuwa TX eringa eyo bwe wale nnyo. Hajji wawasa omukazi oyo amutwala mu amaka gali mutunda emabega wa poliisi n'agamuwa. N'amugamba mukyala wange nkwagala nnyo n'abaana baffe bonna yamuwasa n'abaana 4. Abaana abo bajja batya awo tujja kutuukawo n'amuwa amaka g'emutunda. Mukazi abeerawo n'abaana babeerawo buki. Omusajja amulabirira akola ki bw'asuubula bw'agenda e China bw'agenda e Sudan eyo Sudan gy'abadde asinga okukolera. Omusajja omukazi amugamba nze nkoyewo wano saagalawo. Omukazi ng'amugamba toyagalawo tukoze tutya ti nze njagala tugende e Kajjansi. Amugamba e Kajjansi wani asooka esomera abantu Bukedde bwe yawandiika mu mwaka gwa 2014. Byali bya alikiza Bukedde omutwe gwali gugamba omusuubuzi awangudde muwala wa minisita bamweyana alabula abamwegwanyiza bamute. Okay, tudde wano muwala wa minisita wa Kabaka w'amazzi n'ebyobugagga eby'omuttaka Owekitiibwa Ahmed bamweyana ayanjudde omusajja mu bakadde be ne gwamanyi kusoma oluga soma nonsense bakadde be ne ojja baterawo besomere tumala budde ekisinga kibo kiri wano ne bamuywamu emmotoka kapyata yeri TX webale gyodoyogerako ate TX giyamuwanga amahale ekirese bangi abeetabye ku mukolo nga batenda omusajja Binojjo ayanjudde Hajjatizuula Mutesi. Ye motoka eri gyoyogeddeko egaali amahale era kitemba lenya ago ge mawulire yali Bukedde wa mwezi gwa mukaaga naku zomwe zaali 22/2014 lwali lwa Sunday. Bukedde ya Sunday kigambibwa mbu omukyalo ono tasose kikola ekyawo
yafumbirwako omwami amisi kintu omwami amisi kintu yali musajja mugagga yaliko kuba complex awo nga wakolera bayawukana bubyera yamujjako bintu takaddene nnyo diri kibuye namujjako ebintu era bayawukana mu kooti namujjako ettaka ng'era ayogera ebigambo bye bimu era ettaka eyo n'alizimbako amayumba kwe kuli maama we kati kwabeera nnyina amuzaala era kigambibwa mbu omuntu y'omu n'oyo omwana gwe yabadde agamba mbu tamanyi taata we era yakitwala taata we yafa bamuyita Hajji Mutebi wa Mundeebe era musajja musuubuzi mugagga taata w'omwana yamuwayirirako n'ogw'obutujju Hajji Mutebi ne bamusiba Hajji Mutebi okuwunzika okuva mu kkomera yakwata ettaka eryo lyola beekajjansi era endagaano zamukosa yamugamba mpa ettaka lyekajjansi lyenjagala eryo eddene lyolaba eriko obugazi bwayiika Hajji Mutebi n'akwata ettaka n'aliwaayo n'awona ekkomera n'okumuwayiza nti mutujju Hajji Mutebi okuva olwo kyova olaba agamba ti nkitwala nti yafa era bwe yagenda okufuna bwe yagenda okuwandiisa abaana yagamba abaana yawandiisa nti abaana taata mmwe yafa naye nga kyakweka era omwana omulenzi ye yagaana abaana baba n'abateekako nti taata mmwe yakola ki yafa era kyekimu ku byatya okugamba minisita naye nga Hajji Mutebi wali awo mu Ndeeba kati era musuubuzi ono omwana ebyo byonna njagala mbikugambe nga weesigama ku mazima n'okufumiriza tuddayo emabega wagambira nti taata w'omwana taliiwo taata w'omwana taliiwo yabawandiisa mu nnira mugundi ti kitaabwe yafa lwa nsonga ki kitaabwe yamukwata n'amuwayiza ogw'obutujju ne bamusiba kigambibwa mbu ettaka eryo olaba wonna Hajji Mutebi nga bamaze okumusiba bamuwayiza ogw'obutujju yamugamba okkuta mpa ettaka n'ennyumba yamu biveeko sayininga nze ngende sijja kudda kati obuswavu alina bungi alina ki agenda enkola ye weebale nnyo nkusookedde kwa misi kintu kyeyamukola oyamwinamu omwana omu era kigambibwa mbu alina n'omwana we yava ku kalina awo n'agwa n'afa era ng'atambudde ebyo byatamba n'abeera mu ddiiruze kakati eyo bw'ovaawo waliwo Hajji Badiru Ndawula Badiru kyeyakola Hajji Badiru Ndawula abo bonna azaabatalagamu bw'ati yatuuka n'okutta obufumbo bw'omukyala gwe bayita Ssenga Amida era Ssenga Amida taddiranga musajja obulamu bwe bwonna era Ssenga ndaba abeera yekka lwa nsonga ki yasanga Amida mu bufumbo bwe ne mukyala munne nga balina amaka agatemagana nga balina emirembe n'amugamba wano tutundewo bano sibaagala oba onjagala Hajji Ndawula yakola ekisoboka okulaba nga alemesa Amida amaka era ba Amida yagenda n'agamba kankulekera amaka era Hajji Ndawula yakwata amaka Hajji Ndawula byayitamu ate byo era byali bwe bityo byakusibwa omuntu ogamba Ssenga Amida ono waffe gwe tumanyi yennyini oyo abulirira abakyala njagala ogenda mujjeko interview Hajji Ndawula yali bba wa Ssenga Amida wagenda omujjeko ki-interview kigambibwa mbu yamalawo n'obufumbo bwani bwa Ssenga Amida era Hajji Badiru yawunzikira mu kkomera kakati akasimu ke mwawulidde kigambibwa mbu yakubira omusajja yamukubira ne fayiro zabaddewo nga maze okuwandika buli kimu endagaano ziwedde nga basayinizeko nga 8 nga balinzeko mukono gwa musajja gwokka akola ki abawe ennyumba y'emutundwe mabega wa poliisi ennyumba ebaluliramu miliyoni nga 8 gyayagala amwe ne miliyoni 10 ayagalako 15 cash yabiveemu omukazi yes era mu kumukubira essimu ekyo ova owulira nga apapanga ga kanjije yagenda ne bagana n'empapula ezimaze nga zonna bamaze oziripeyalinga buli kintu ngakubulako signature yaani ya ali atuukawo agamba bannange munzibira bwereere sebakanga ku mwana sisobola kwebaka ku mwana wange kyekisinga omuluma kigambibwa mbu ali alabidde abaana bano okuva nga bato yabaweeredde paka we bali kigambibwa nti ali omukazi amulemesa mu maka ge emutundwe amugamba kankuwa amaka ge kinaawa nago omukazi agagaana amugamba tugende wali ekajjansi ge maka ge yajjakaani Mutebi
ageka jansi kumbe kyabala abala aja muzimbirewo kalina era alinawo kalina ngezi biri walo jenalabye esooka ku luguudo webale nnyo neri Haji yali mu kumaliriza era asololeza ddala abapangisa bajjudde nga Haji yazizimbye ku ssente ze Haji Ali gwalinamu abaana bameka babiri ompulira bulungi yamukwata obwongo mayira ava ebunza n'amujja mu makage namuga tugende wali ate wano zimbawo Haji alina agamba kane tubeera wano tozadde abaana kanzimbe abantu kye balabanga Ali eyawasibwa kyovula Ali alinga yawasibwa yazimba ku ttaka lya mukazi exactly kalinezi emabega awo omukazi yasala ku ttaka ero n'atundako bw'atundako yeewola amabanja mukazi atambulira mu ssente kigambibwa mbu yeewola amabanja amayitirivu era emabegako baali bamusiba ayina ajja ne yeewola ssente mu banka n'asasulira omukazi yakamusasula ssente zisukka mu miliyoni 10 bisatu ng'oyo omukazi alina bw'azikola ajja n'abantu era kigambibwa nti waliwo omwami gwapepeya naye omwami oyo ajja n'awamba omwana oyo gwe bagamba gwe bakwata n'amala naye ebbanga erisukka mu wiikisi emmeka n'asaba dola meka omwami yawamba omwana 600 omusajja yasaba kakaaga ka dola kigambibwa mbu omusajja oyo kati gwe yeetuuma amanya kuba nanga muntu agikyusizza n'agissa mu mannya g'omusiguzi oyo y'omu ku balwana Ali batya nti era omwami oyo yajja n'awamba omwana ono agamba nti gwe bagamba gwe bakwata gwe bakozesa n'amutwala okumala wiikisi 3 pulasi ng'asaba dola kakaaga era Haji bamugamba bukubirire asasule ssente ezo basobole okuta omwana nakyo kisooka okumanya Haji asasula ssente ne bazza omwana nekisooka nga ate omusiguzi ayinza oba yasubya ku mwana kyesimanyi era saagala kwogera kyesimanyi wakati tusanga nti obeera n'omwana wa myaka 14 ng'ate omuwambi lwaki bamwamba teyagenda ku poliisi olukomyo n'agamba nti baamukwata lwaki yagenda ku poliisi kigambibwa nti ennaku z'omwezi ze bwagamba Haji yakwata omwana yali Juba alina ne lisiti za baasi era baazigyeyo ku poliisi ennaku ze bagamba mbu Haji yeebaka ku mwana yali Juba ne lisiti za baasi azina teyali mu Uganda muno yali Juba ku bizinensi ze kyokka ze bagamba nti bakwata omwana bagamba mbu omwana agamba mbunze tebandepinga bankwatirira yankwatako wano ne wano omukazi agamba omwana yavaayo nabaana maama bamuteekamu mutwe bamugulu bamukono bamusonseka kiki ekyo kyogamba mbu nalingiza omwana we nga ndaba mu byenda gwe omusajja omuzaddemu n'abaana babiri gwe tavangayo byenda ono yamukwaki omwana w'emyaka 10 n'aveemu ebyenda asoboke nabaana omwana yagamba bamukwata wano ku mabeere omwana aganze bankwatako wano tebandepingangako ate kigambibwa mbu n'ebyo bamukokinga bikokinga abyogere basetinga omusajja era waliwo n'omwana w'omusajja omwana w'omusajja gwe bamukokingako naye era omwana yavuddeyo n'ayogera nagamba mama yatugamba twogere bwetutinewetuti naye nze neŋŋamba bannange ekyo nga kinene sijja kukyogera wakati mukutisa era mama n'atulikodinga n'atukuba n'empira ntugamba mbagamba mwogere ate musiriwala n'atukuba neki n'empi so mu byonna bw'ogatta dati season tezikwatagana bwe yabadde wa minisita Nakiwala yamubuuzizza ebibuuzo manyi omuntu alimba tabula obulimba bulwawo obulimba bwangwa naye amazima gakerewa naye gajja Nakiwala yamubuuzizza ekibuuzo n'atandika okupalapalanya amanyi kye bata okupalapalanya yes hello onani who's this ani obulimba bwanguwa naye amazima galwawo bwe gaba gatuuse kati mu byonna kigambibwa nti Haji bwe yagaana okusayininga ebintu omukyalo n'alina abantu abamuyambako be bamu ku ba YouTube abo abamukyaza yes okukola ki twafuna obuzibu ku social media buli atandika YouTube ye wegaana okula anoonya kiba kya breaking news
YouTube ekole oba efune views oba erinye amanyike wansonga kiba kinkyogera nina mukwano wange nakolanga naye wano mwana mumumanyi omutikke ate alina kabina eyayingi walaati akoze story nga 5 nga zonna za bulimba yaleetako omukazi nga yavulanga omusota n'awayiza abantu bebavaayo n'avaayo neyeetonda ndi bannange siri mulema sirira ku ttaka tewalina era bagamba bamwebakako babyoki oba story mugijjukira story eyo bwe yali omukazi n'avaayo neyeetondera abantu tuba tuli awo n'aleeta omulala oba oyo omulala yawayiza bawalabu oba yawayiza baki era story yali ya bulimba naye kuba nnyo nga bwe muntu asaasira sympathies biki naye mugijjukira story eyo kwegamba story zize tokulubula emmotoka gwe amaala agakusumbuwa muva wala ne mujje Kampala tusumbuwa story zize nga nnya nga zonna za bulimba naye nga lwawulira amawulire ateekawo akabanga n'afuna ki story ekyobulimba n'akiteeka ku mukutu gwe ne gutuntumuka nnyo buli omu n'akwatibwako buli omu baagala nnyo amawulire aga sympathies nina wano omusajja eyakolanga ewayiga baakolanga kalondozi oyo bamupanganga mupanzi oba mujjukira kalondozi wa Aisha kalondozi omusajja yamukolangayo mwenna mumumanyi ali ku TikTok kwapanga ebintu n'apanga obukazi obukadde bwo mu kyalo ne bagendawo ne beekuba empi ne beeyoola ne yeeteeka wakati mbu yatasa mbu yakola bw'ati mbu mwenna mumumanyi afeze bakadde amasente wakolako naye nga tukyali TV y'omusumba eyo temwapanga nga bipange ngamba TV saakola naye waayiga na TV gyetwakoleko y'omusumba eyo tapanga bipange ebintu ebyo simanyi naye twakola tetwakola abye bakadde amasente era gwe mulimu gwakola ye front ali wakati atasa naye nga story bazipanze ne bagikola neri asos jangu bwoti jaibere ngo lisowodde kati yomba bwoti wegane tata wo munoonye nze munoonya ngenda mutematema mama ndaga kitange wotamundaga nte mama nja kwebakako omwana yebaka ku mama we bebabeeramu ebintu bya sympathies omusajja mwenna mumumanyi gwenjogerako alimbi abantu abye bakadamu bamalako sente akoze fake stories nganonya sympathies omukutu we gutambula ku sympathies omusajja ne gundi ayogerako Godfather n'amutwala ku police kuba amwogeddeko kati zinange nkwogeddeko kubanga obye bakadamu bamazeewo ate bakwabo tebategeera ne babanga tebategeera munange ne banyonyola tebayiga bagala kubibwa baveeko balabula gwe maama so mu byonna Bible egamba tosalanga musango leme kusalirwa tetusala musango tulinde omwana agenda aji bamukebera omwana tebamukebera lwaki katulinda rizati lwaki tebakebera mwana ekyokubiri kati mama ekyokugamba nti nabana yavayo kumpanya bwe n'olukujjukujju lwakozesa kigambibwa mbu asaana okupanga omuntu adepinga omwana we oyo mukazi yes afuna kyayagala kyonna kyayagala asobola okukifuna ng'akozesa baana abo era abakozesezanga ekyokulwanyisa okufuna ebyobugagga byayo naye baganye abamu baganye nti mama yatugamba tukwongere kino abaana baganye kati gwe muganda ng'ali eyo kwata storage comparing ogenda ne byonoowulira kati kuba aji musibe tajja kwogera temumanyi kyayitamu obulumi naye bw'alina tewali abumanyi nze sigamba nti bakwate okulepinga kirungi nkivumirira kibi nate nekyokuwaayiriza tugenda kutta emiji gy'emito esawa era abaana banisawo kyayagala kuwasa lwaki baakowa abawala babbi abasajja bennyininyini osanga omusajja mu bbaala nga tanywa mwenge tanywaki ng'ate kudda wuwe abasajja batambula beeyogeza bokka lwa bintu byabwe abakazi bababbako ebintu osanga omusajja omukulu mu kkubo ng'atambula ayogera yekka n'ayita ne waalaga abasajja bamu basamba basisita baabwe baddadde mu mannyaabwe ng'ebintu byakoledde emyaka 4 emyaka 6 omukazi azze n'amulimbalimba n'amubba abakazi babbi abakazi sitaani awedde emirimu abakazi abasinga ne sitaani obubi abo mujjukira bulungi nnyo Eva ng'akema Adamu amuwa ekibala yakimuwa n'amulimbalimba n'amuwugula paka yamuwa ekibala ovanga ku mukazi asobola n'okusiba omwana atali wuwo welukagala akebeza abaana nga negwabadde asuubira okubeera omusikasi wuwe ku baana 7 bonna omanyi omukazi tewali awolereza ku basajja tewali ayogerera basajja minisitule zonna ziri ku bakazi parliament ziri ku bakazi amateeka gonna ge tuliko g'abazungu makadde abasajja balifuna ddi obwenkanya kyovula abasajja basinga tebakyalina maanyi ga kisajja lwa bintu byabwe maali bagibabbako beekatankira muddo gwa ku nsiko kyovula nga batunda eddagala egganda bangi kati
Lwansonga ki buli akuguza munolowoza nti wanywedde ne weekakaba n'ogamba munnange kuba naawe psychologically olowooza eddagala likola kumbe weekakabye eddakiika 2 abasajja tebakyalina maanyi ga sajja abaana balina amaka gaabwe si baabwe bakoza nnyo bakaddiye ebintu babi babyeko tombulya swaitani ezo zitunda maanyi g'ekisajja nze tombulya babateramu n'enjaga mwebyo bye bayita maanyi g'ekisajja tewali muntu atalina maanyi ga kisajja ova musajja yazaala abaana be 5 baba nanoga ntalina maanyi ga kisajja lwaki abatagayina ngate yazaala abakazi bwe twawukana nammwe kyemusooka tukubisa akasajja tekalina n'amaanyi ga mu kisenge abakazi babbi abaana b'abantu abakazi babbi era woba oyagala eddembe mu nsi ekisookera ddala gwe omuvubuka ndaba akola bizinesi mbalaba nga mugwa mulaava ekisirusiru togattanga ekyobugagga kyonna n'omukazi abo bamusoga omuwala omuteresa otya kamera togattanga ekyobugagga kyonna kyoguze mu bulamu bwo n'omukazi togattanga ekintu n'omukazi n'obeeranga saati watosobola kwegulira saati n'ojambala omukazi muleke bwa toli ku bwangu togatta kintu kebeere kajiiko ka mu nnyumba na mukazi kitukoze ffenna kankuteeka ekitapa kyange tokotawaana bw'oba wakumugulira mugule eka n'abaana bo mugambe maama w'abaana akugulidde wano wawo naye wano wange as a man kalina yange ate omusajja aba toli ku bwangu tokkirizanga omukazi wadde okugulira fooko mu nnyumba abakazi sitaani akugulira socks n'agamba namusanga talina kyalina agula socks 2 n'akubba obukadde 4 nangamba ensi yonna nga wewali omunaku bw'ali ambalanda weeza ebituli bw'ali okola bwoti nze abakazi mbate omukazi kulisimansi emutabula nga tafunye lugoye obanga toguza ennyama naye labira ebbanga ly'omuliisizza mwaka mulamba buli musajja waali yandibadde yeerwazaako nategeera omukazi gw'alina olwala emyezi ebiro ba weekends omukazi gw'olabiyidde emyaka 2 nanyumiza abantu nga b'otamalaako b'oli kisajjasajja b'otasobola na kuliisa maka b'otagula mmere ng'olwadde wiikisi 2 ng'omulabiyidde emyaka 2 kyekitonde kikazi obwongo bw'abakazi butono nnyo ate bulowooza kitono ng'ojjeko ffe abategeera ennyo tebasiima naye njagala obbagamba ekigambo kino bakazi mmwe katonda ali waggulu onatali ya nguzi muzadde abaana abalenzi kola kyokola ng'okimanyi nti ozadde abaana ab'obulenzi bye mukola abasajja abaana bammwe abalenzi balina okufesinga challenge ezo I'm telling you bye mubba abasajja bagenda kubba abaana bammwe abalenzi nsaba nnyo katonda nkuza omwana wange omulenzi afumbirwe nga wendi omulabeko saagala mukazi amanyira mwana wange saagala mukazi alijja nadde n'akajiiko mu maka g'omwana wange saagala mukazi wadde agula olwoyo mu maka g'omwana wange abakazi agakatugule kino abasajja bali mu kubonaabona batambula bawunuuna omusajja abonaabona okuva ku bakya n'azibya obudde nadde waka n'avumwa abasajja maka gabwe basula mu mmotoka balina emmotoka omusajja ajja mu parking n'amalamu essaawa 3 n'agenda waka n'amalawo eddakiika 2 n'ayingira obuliri nga n'obuliri busiiwa mbalabako eyo abasajja babeera mu bizinesi obudde ne buziba babeera mu jjaamu omwo ne beebaza katonda webale kweta jjaamu ne bamenya omutto ne bebaka yes tebakyala mmere waka gye bagula n'abakazi babeeraliikirira babaliisa ebintuntu naye abaana b'abendi abalenzi bye mubakola wallahi ya mungu abaana bamwe abalenzi bagenda fesinga ebintu bino byabugagga ki ebikuwaliriza omwana w'omuntu n'omusiba n'omuggyako emaali ye byanfuna ki by'oyagala gwe n'ogamba nti ono ebbanga lyakoledde nze kantata abonebona abeera eruzira paka lwalivaayo omukazi oyo yagudde natete ne yeebamba bw'ati n'agamba we mumuta nja mutta nja kumutta we mumuta nja mumutta oyo kujjako ampa ekyapa poliisi netunula nereka poliisi mwekubira nnyo ku sayidi z'abakazi tusaba abalamuzi mubeere benkanya abaana b'abantu bali makomera abantu basibe bavundira mu makomera lwa maali yaabwe lwa byabugagga byabwe olina ayagala akutwaleko kakalina n'akufoosingako ekisangosango nekikula fayiro nezitambula nezigende wa state nezigende wani nezigende maaso g'omulamuzi kalina ne bagikutwalako ng'olaba bwoti ng'olaba n'amaaso go n'olwekyo njagala nkubira gavumenti omulanga ebitongole byonna biveeyo this time bwe kiba kyakukoma kikome abasajja batulugunyizibwa ekiri too much abasajja abamu batakwogera anga mukazi namuzaalamu abaana leka kaŋŋende tandika obulamu nafuna akazibu ayogera aswale njogera enswale banandaba batya kiringa abasumba abo abasumba bali mu kunyigirizibwa abasumba abasinga njagala mpeyo abasumba babiri bomanyi nga ne mukazi ogo yatandika naye
batono nnyo serwadda oyina kikyamu ku bongondo bozinga tebakugema mama Farida boba tomanyi buuza bubuuza bakubulire oyise yekubidde omulanga nti munvire ku musajja totujja na musajja wange kusinga nze musmada musomba va ku musajja wa munno watuukira okukyogera ekyo manyiwa abakiterekedde ebbanga ki abakikoledde li asozinga kukyogera wayagalira akyatula akyogere kimutwalidde ebbanga eyisuka mu myaka 5 toyagala nnyo omusajja wa munno kusinga nze nyiniyo kimu musomba nja kulaba edda musomba ayina ennaku zino buli wakwata akazindalo kyayogerako omanyi lwakyakyogera gwayogerako yandiyogedde ku kitaliiwo omusajja akyamwina amwina simanyi okyamulaba musajja muva mu ngalo okyamulaba awo mpangudde kati babakazi muve ku nsi muve ku bantu abantu ab'ebitiibwa bangi nnyo waliwo amaka g'abaminisita nga ekisenge ky'omukazi n'ekyomusajja byanjawulo naye ne beesanga mu likoboweewo obutwa batatutya kitiibwa kiri mama ne dadi baana baakula nga bayawula ennyumba ne mu lukubo okwesangamu bwesanzi empologoma nga zisinkanye oba okuwasa kuveewo nga nkuwa olubuto n'obeera ewamu obuzibu tulina bwonna gavumenti eremedde ku mateeka g'abazungu ge babaga wano akakajaja kebakwata abaana ba mu Amerika ne balinyirira abazadde tebagamba akotakubwa luyita nnyonnyolwa alina n'okukupama ku mutwe seeka buyondo yagamba nze nkakupaca oluyi nkapaca nange yagamba kala ne kakuwalampa amateeka wano gaganya okukola tuli mu silabasi z'abazungu batusubira mu buddu bw'endowooza twafuna independence nante twagifuna tetuli mefuga kati byatuyamba ki mwe munategeera abasajja bafudde olw'abakazi ng'omukazi ojjukira nga tetunaba nakutegeera bulungi omusajja ayimba mukyala mugerwa ebyo bintu byaliwo kuva dda omukazi akupangira gw'olinamu abaana n'akutola boyfriend gwafunye jjo nga baagala kutunda nnyumbayo anti abakazi obwongo waabwe buli wano afuna akamukyanga obulungi obwongo waabwe buli wano newomusuubiza ensi neggulu omusuubiza webaka naye naku bbiri omusuubiza ensi neggulu omugaa tutta omusajja bakutta batundawo omugulire emmotoka nyinga kyalaba gwaba tekyakulaba afunye akalinza akumanya okukyanga empiki ate kukyanga mpiki kamukyanze kamulabikira bulungi mbo kaserebo kawunya bulungi kawunya just abalina kuzibansesa mbumulizi ngawunya bulungi as simple as that just a perfume mitwala 235 kakadde kamugisamu empale olaba iPhone zibagisamu empale ngulira iPhone nkuweeke emirundi 3 just iPhone no sense n'omuwaka emirundi 3 neta anakuwa bwa iPhone kangula iPhone kangula iPhone ngende njigabira so mu byonna wabeerewo bwenkanya nze nalabako wano ekizibu kye tulina njijukira Brian White saali mukwano gwa Brian White by then naye nalaba abakazi abeetega Brian White nalaba ne bamama b'abantu abasindikira abaana baabwe Brian White era Brian White yanuma obulamu bwange bwonna kubanga bamusetinga buli Brian kirumira yes ekyo ng'okijjeeko ffe bamama b'abaka ffe mutera bawana abakazi b'abasajja tulina obuzibu ne ba house girl bamaid nnyabo nyina amusindika mu maka go n'amugamba olowooza omukazi ye wanjawulo kuggwe nawe osobola gatwala agamba kagago negwe nalaba najja nankumbi awo yatwala maka ga munne waniga njogera nnyo ba housemaid era buli mukazi nze newunya n'abakazi abakiza abawala bobaalira obuliri ababo okubaweera nze kati awo nze mpagira bamaid babatwala basajja tampeera bba wange emmere kati bw'otuuka n'osobola obuvunaanyizibwa omukazi tayabulirirwa bba wange ne musanga mu lukubo olugenda mu kisenge kyaffe ati waliwo omutuuka ne musula obuvunaanyizibwa ne mulekera bamaid nawe okimanyi twali abakazi bwe batyo kyakukola yes naye waliwo n'abaana bajja nga bali ku swawini nti nja kubutwala nga bamutumye gekyo kivuddeko olwo bawa eddagala omudagala nga bawayita wagumansa wagenda okunaba gyagumansa emmere gyada mwagumansa nga bamutuma swawini osomutegula aba housemaid benyininyina bemulaba kati ensi sinyangu ensi yakala nnyo abantu bakala amaaso omuntu akeera kumata divorce nakulumiriza ekigambo
natako makulumiza nakwesibako ne mugane mu court nakwesibako nabagamba yes namukutene maid omwana yanesibako ne tugenda ku deni ene tugenda ono mulenzi gogamba simpoke atamanyi ne wenfuka tasobola kulabawo oyasogera mu kyolo nikyange niba bakusibako omulenzi oyo mawulire bali bagala kutunda peji zaabwe era Uganda byogere yakola eyagundi yakola buli peji ya breakingaga mawulire yakula eyababizonto yakula Uganda byogere yakula eyagundi ani oyo mwana nayakolanga kusimba yani ona alina obuviiri yani Zanero yakola era yakula buli alina peji eyo yakola bakaisi tebayinanga mawulire oluusi kwanika ati nga kafuka akola ago mabi aga simpoke nga gano yana gatekamu ne ssente ozo lwaki Katonda yabasasula bwate bonna Katonda yabasasula lwa nsonga ki nti bebakola abantu amaziga abantu gebakaba bebakungule homu yafuna accident amagulu atambula mu byuma omala Uganda yamunema abatumana gye bali makeup yabagwa nako awo Katonda abasasula ne wagamba gwe kokole DNA nzo tomanyi bomanya nze nonda munanga abantu nza munonte food mbalaba oko kuliko n'abanvuma banelijira ko mbala kutunulira bwenti nembagamba betoli mmere nja kukiwa obudde kasitansala wona nkiwa obudde nkiwa full time kasita nkitandika mba nina okukimala eyo siwa sitandika kyesimale era njagala omanya omuntu gwovuma ne golwana naye kasita ntandika ekintu kino okuguka kimala oba ntya mba nina okukimala ate mu bwenkanya bwakyo nze nfiira ku mazima newe ngabeerako omu no matter what I don't want to know kasita mba manya nti kindi ku kituufu so I don't have a legs to stand with that lady toina I don't have it nakumalira biseera so ensonga ya Haji kubanga Haji ali si yasoose ate si yasembi n'abalala gye bali abayina obulumi bwe bimu abalala bateekako emisango gya butujju abalala bateekako obuyeekera baasi bwettaka lyabwe eriwatywalibwa osuubira ki nejja n'agenda Katonda ayinza okuba ng'ayitiddemu ajali atulage kino akimale ng'obulumi bwonna bwe bayiseemu bugenda kuggwa nolwekyo Haji ali yonna gy'oli sikumanyi sibamanyi nabba manyanze nsaba Allah ow'ekitiibwa akusaasire nsaba Allah akuwa obuvumu kino kintu kijja kuggwa naye kijja kuggwa nga gwe mutuufu okakazi okusinziira ku kyendaba okusinziira ku datise eziriwo kati obulimba bwangu amazima galwawo naye Katonda bw'ajjayo amazima akwolekeza omuliro ogutazikira bonga nze ngatta datisi zange ezasoose zokka bagambye omusajja si musibe takwatibwako ali kigo amazeyo wiiki ennamba bagambye omusajja era tagenda ku poliisi kajja nsemalawo 10 days omusajja buli wamutwala badipisi bonna batya yamala enatete 5 days njagala ogatirawoka kumpi mwezi mulamba sympathies ez'ekisirusiru okubreakinga nga breaking news ku mikutu gyammwe naye nga mutta obulamu bw'abantu muli nakikomyawo okabira nako notuuka nokkaaba amaziga ag'ekirogologo abo bakabi tubamanyi olaba bagula bakaba ku bafu kati oyo ye kakodyoke era obwo obuzigaziga obwo bwaba tonyumiza nakunyumiza saagala kumweyongeza weewaawo ekishote tugenda mubanga tusukka wano ebisonga muziwulidde bulungi gwe gata.sezo nga fulufiga bwayogedde omanye kino kitambula kinya kino kigata kina bigatta bwemalayo bigatta batuuka n'okwanjulira mu maka agatali ga minisita abalime nti mwana wa minisita oyo omukazi nga ali amwanjula yamutwala mu maka nga mugamba ndi mwala minisita yamutwalayo yayiniko minisita nga yabulimba sibula kuba tulaba Jennifer mbasibula nga mbagala ennaku z'omwezi nga 7 nga 7 December Winter Festival boat cruise n'olwekyo mubeere nga mweteekateeka at Dubai 5 big artists bagenda kubeera nga babeera awo ne ba DJ Ram ate bagenda kuba nga bakuwa ekyenjawulo n'olwekyo ndowooza namwe yebeera nga Christmas yammwe yebeera nga end of the year eyammwe yebeera awamu okugatta abaana bali mu UAE n'abali
nafa bali Uganda tuyinza okujja ntubeegattako tomanya maybe naye ng'ennaku z'omwezi 7 December DJ Ram Zack Maya and Kim Nana Barista Timo bavuddeyo okulaba nga bagamba nti this time 25 artists ab'omulembe nnyo abekozesa bafana agenda oyo akuba teyeekubya akubya bafana akuba twaleta bajamaika bwagamba nti kukuba akuba nga 7 December Winter Festival Boat Cruise. Be ready with your winter boats. Tugenda kwera wale wa DJ Ram. Nga abana bakabinga Timo. Vibes zigundi vibe yugi. Nga vibe yugi agitegeka. Anteke mu visa ngende. Eweze myaka ena. Visa anteke mu visa ngende yo. Machankalanye tosuwa DJ Kim agenda kubanga akikwata mwa nga sesamu. Ate bafana agenda bera iza bafana. Abayimbi batano balamba. 5 artists atenga bali abamanyi babingwa. Anyway nyongera bajigambe kigamo kimunti tubanga tuyingidde December kubera kumala ku mwaka kubera kwa yoza ana mwe oje muwanga ali yamwino bulamu bwe muyitamu nolwekyo nti 7 December ebanga party ya mwe ebanga celebration ebanga okwekulisa omanyi okumala ko mwaka mu Dubai si kyangu. There are many people abagenda ne balemwa abameka abagezako kusurvivinga ne bigana naye olaba nti 7 nga 7 December buli muntu ali awangali mu Dubai wandi badobera ready nogenda ko mu DJ Ram Dubai Winter Fest. Yes Winter Festival ne boat cruise mbera boat cruise nolwekyo nti mukwatagane Kim ajja kubanga wali nnyo omukonako Timo Barista Timo berango mukonako berango booking table yo ate DJ Ram naye mukoneko berenga booking table yo vibes yugi tata baby father of the year Zack Maya ali ate banange how is Maya father of the year Zack Maya berango mukonako ate berengo booking table yo wali wa DJ Ram nakuzama zigenda kwera mu 7 December nganda abo tunula bubi naye was a dolly father of the year omwana wa ina passport yajifunye ddi ajije 5 days nga ina passport nga azada kutakala egwanga Uganda nga atavude ali mu UAE tojja kumvira ku show yange njakajjamu togeza ngenda kajjamu musoga kwate kamera recording la bali togeza no kajjamu father of the year Zack Maya nze main broadcast ama kakwata gwe tokwata bitu ebyo ate omusoga mwene father of the year Zack Maya ne wonokana anti kalita tukamaliza era ne bwakakwata nze byenjogede tajja ate gwe iwe tata ngatoli ye father oli ye father daddy oli daddy yawula daddy ne tata bila ku show yange genda tata wo mwana tata abana but tata wo mwana chichi kakana father of the year Zack Maya ate tata wo mwana wo mwaka yo tuki balance na roze tata wo mwaka ye divorce matovu mwaulie tata ne daddy of the year father of the year ye Zack Maya nolwekyo mbagamena kuzoma zigenda kuberanga 7 notosubwa abantu mwena bali mu Deira abali mu Dubai abali e Qatar abali mu Saudi Arabia mberenga mbera weya mberenga mba ubera mu vibe ne vibe yugi waliku wa DJ Ram tomanya maybe na fetu inzo kuba je ntubega tako ntumasa ku sente tuinzo kujana mama fina yes natula ku sente kuba kulia sente diwo sente tuzirina ge mazima mwenza nokunyiza na njiri nyaka wazima sawa ngawe nazima sawa ngawe sizi kumansira baku wafuna ekibasa wano ngawe sizi kumansira wazima nsawa andi ngawe sizi kumansira onabo ozimansira negana ngawe sizi kumansira kiri okay damo mukaga nasanga tugudie ticket tugende Dubai bana Judith nasanga tukubuzako ndikamba wewe wali tusake ngalo December genda ainaba bamuita silver ati silver yako namu nagamba ntikatolabe nti full figure yo mulaba tuwawe ticket 2 bawe ya silver kanasanga ye gold silver and gold tubabuzako nasanga and silver and gold tubabuzako ntubagamba nti ate waliwo litakagwa asobola okunyiga naye litakagwa genda kubera ku pattern litakagwa nkubuza litakagwa mwagala ebitasangika yampereza boot mwagala nyo litayangulira boot yangame bagenda kumpeza iPhone mu December ogikozesa eki baziko sachi abavu mwine entondo Samsung kule tekine kusumbuwa wanasanga yagulira motoka ogikozesa ekito givuga iPhone kugasa musajja ava ku mukamotoka akavundu asanga Judith na ye abantu abagaba batono n'abagaba emmotoka batono omuntu wakwatiranga ekintu wekiba kya 12 nakikuwa
bannange olwa tulina bafamily betu batuzadde nabo nga takuwanga wadde akatunda ate nga bali bulungi omanyi buno obutundu obukalu abawita bata mu luzungu buno obw'omukyala obukalu bw'ennyo babuyita babuyita gundi obugwa bwokka ku muti naye ng'okalonda akakuwe akasuulira embaata wali abalunda enkoko okuwa akakoko akakola coyi nga ne bakuzaala naye naye nga alina faamu akawa omusu ne gukalya naye nga wa famire yo naye abantu abatuwagadde by the way let me njagala nebaza abantu abatuwagadde njagala nebaza omusajja wabayita Ajamis Kigundu Seka Yasini yampadde senti empya nenkadde wakwata ayagala kwogera naye banaye kikusukako nfa ku muntu akuta nakwata milioni 10 ogenda mwebaza ota ogenda mugamba kyamwebaza tusiima musinga tusiimye ate nagana okwogera sister kati genda ogera ku bukadde 10 bwenkuwadde can you imagine ate munaye abantu betuyogerako bawakana banyiiga nedda nabamu bawakana tekisoboka nze Seka Yasini Ajamis Kigundu yali ankwaddeko ku ssente omulundi obukadde 10 Yesu Kristo wabukozeemu ki mbungule emmotoka ate motoka ya bukadde bumeka simanyanga mengule emmotoka nuwanjiveemu ate olweddeire emmotoka nga mukaaga mu compound neŋŋamba kaakati era ndi mukubi erowooza naye bwe nazimba amaka mbatancawe bano bonna bawe ebyokunywa banako ono nomukadde dyandule naalongo tulese naalongo weegaane ebbaawo kale mwegaane bata muyinaamu n'abaana mwegaane ebbaawo bata muyinaamu baana abantu abawe ebyokunywa vamu ebyo muve ku baserebu tebalina makulu baserebu be Uganda balinga ekkutiya muve ku basajja bayita baserebu sooka onywa amazima bagenda balabye ennaku mufe nga muyina ennaku mmwe tulese lwaki edduka bulwa njogera ku bbaawo ng'onnyiigira ate ndyogedde mukama tobijjamu ate lwaki tubijjamu ayise mu show wakati nze bbaawo nga mulaba big daddy njagala abasajja bakolamu olubuto oba tosobola kutakula lubuto mu fuuti B oba 4 toyimirira wendi oba n'ebyokulya toyina biba bya lubato oba onjagaza ki nze ndyokufa walezeko nonga sirya olidde empafu wali nakale empafu nzimaze kati ndi ku nswa nzimaze kati nfunye amazzi nfunye juisi namwe baba weto munda babubi siri mukodo nnyo kutoka ku ekyo situukaawo sente zikuluma zizoba kuwa n'emmere kati oba abantu bebuuza nkola ntya naawe nze gwolangira obukodo gye n'abantu 8 mu mmotoka yo nembalagira babawe ebyokunywa babawe ebyokulya era nosigala ng'okyampita omukodo oluganda kulya sigala oli mukodo oluganda gyate lukola ki ekigambo ky'okoseza kye kibadde ekizibu oluganda gyate ludda oluganda kulya olaba kakantu koba olidde kakuwa amaanyi n'onoonya ssente nezesobola ekigambo ky'okoseza kye kibadde ekizibu nti tugenda kumansa ssente nenkubuuza nga bwe wamansa ddi ssente okumansa anti manyi obulumi bwazo nga bazikola tosobola kumansa nze nakangupi bagamba teeka ssente bwolaba nziteeka bwenda naye nga mbuuza ku mikwano gyange Don Rajab nkubuuzako mu Dubai ye bakyateekamu tiketi ye balina tuteekamu tiketi tulina bangi Don Rajab tuteekamu tiketi tugende mu show nga mu 7 December atuteekemu ate Rajab abikola Rajab ebyo abikolanga ebyo abimala omusajja waffe Wario Seri is to and travel Uncle T ankole big ribs tuteekemu tickets oyo abikolanga ne bigwa big spend abikola ne bigwa ate kati nina visa za bwerere wale wa faida ni wa visa export Faida World nebira baby rich mugambe nti mwagala nnyo mwe bali kubanga abantu osodero ba card yagala chichi oyagala kwera mutuzo wa Dubai oyagala ne faida ya kigeza nnyo naye akwa kadi ya miaka 10 obango ofuso mutuzo wandi Dubai okubera miaka 10 oba mutuze Dubai gabo mutuzo businga awo miaka 10 mingi mu Dubai okujibana mu mazi abana bawangala nze mba respectinga mbaga munaye muli bakabi big up yourself kubanga muwangalira mu Dubai si byangu wagenda yo kirungi nze nagenda yo n'abaana bali ekkata mwenna big up yourself mwe bali kubanga musobola okwebezaawo ne muwangalira eyo n'abaana bali Saudi Arabia ennaku z'omwezi ziri mu 7 gye twagala tukikonfirming buli muntu kwata kalenda yo gitekeko date summer fest ng'ennaku z'omwezi 7 winter fest ekyo tukimaze tuli kusula motos wano batunde motoka empya n'enkadde osobola okujjawo notunde motoka abannaku masagaze bwatunula senga teyamugwe naye senga nakwalabye n'embwa bannange okuzalibwa mu baana bagagga tolaba okitunula
kijja kweja vano yo musoga wojja bulira anti yene bazala bana batwala wasenga namuwadde mai aiti zifanagana bemala baba besana nenga tuli kusula motozi wano sula motozi batunde motoka empya nenkade jango ogule motoka oba otundewe motoka bikola byonna osobola otundawe motoka kusula moto oba ogulawe motoka oba jangu bakuguze emmotoka oba leete emmotoka otunde emmotoka bakuwe sente kikola kusula motozi wokka lwa nsonga ki tisula motozi waitapangisawo ate ye boss waine chairman Nyanza bagaga tulinawo babiri abatuli bakireerese sula moto ne chairman Nyanza bagaga bawo naye kaye mumpika mogana ku masaka zogena kubango basangawo bawa kabugu bonna we balogena kwa Bukenya media abera wera wano ate nina Ashanabs Maria jakubera ne Suma bona babera wano kusula moto fana tubawo gwosoro contacting nge moto ko jirenge do jagala osomu contacting attack tusa kusula moto direct obera otwale moto lovuga ku Subaru mbakubiriza Subaru weziri batezi wo zawo miruno waro nendala yiye nabene yingide no Subaru fo tugula batutunda byonna babagenda okujjamu abasama avu abasama sama festival nabo babazemu sama festival abasama bava nero nga tebayingira mu kukutube kwese oba banaku bazi bana ati nomweze gujja tebatandika yingira Abebula bali batandika dda tebalina munyo na guno tebalina tebakyabikola bire byamaalo bako bagabira batasiima batuufu mbawagira bako gabira batasiima kati bayaka bayingira mu nkukutu anyway kale abintu bingi nnyo Faruku and Sons bayina furniture wo mulembe genda wo gule furniture wa Christmas toyingira mu nyumba yo nabiko abantu abangi bagenda kusenguka abana bawumula abantu basenguka genda ku Faruku and Sons ogule furniture wo mulembe kujukisa nti Bugwa liyo estate bakafulu mutaka bakuguza taka ate basobola kusololeza enyumba z'abapangisa bali wali opposite kirira ne club ya Nyondo ku Ntebe Road agenda wo oberenga ate munange oyogerako nabo oberenga ofune taka eri omulembe nnyo ate Free Zone International batwala abantu ebweru wagwayagala okola genda ku Free Zone International nkujukisa Sozo Properties bebaka bakuguza taka n'ebintu byo mu nyumba nga kwebiri ate nga bayina pulamba w'ekifo kyogendo zimamu baba isaba Sozo Properties Skypin basanyima ntinda kwa Runa Mall batwala abantu bwemba n'obulango munyiga kati nkuba obulango nyiga ate bana abasabiriza nabo bagamba bakabi kati bano bana tusabe ndanda ayine bila ayine satutekako tugenda Zimbabwe mujja ku area bemunonyo okuba temujja kubafuna nabavaako Dani abaliko bebandiko mbera ku Salt TV Monday to Friday no mukuru Charles James Senkubage wali program agita omusunsuzi ku Salt TV toswala ncha wa pastors awe berako omusumbalo zasuzuga berako ne service awa buli wa Sunday berako okola ngate buli kimwa kikwasaganya genda osabiriwe abantu abasinga mugende musabe abasabire waka ngoli ku TV bera bumune Katonda ojja kolanga buli kimu kikwangwira ekyande mu restaurant wali wa haja na mubiri waka osobola kulemmere enunje yo mulembe ate ewa amanyi oba gwayagala boyiro genda ku H&M mu restaurant wakaja na kuba simu H&M nalabye nyama ya boyiro mama bayine enko embuzi nalabye nyama bayine ekibumba nakuzunda kibumba bayine ekibumba kwa H&M najirabye we my god basi ka kibumba bakikuwa ngamba va kubire byabanako bayine oluwombo bayina embuzi bakuwa abakuli bwete oba amabakuli bagagula ano yagatika nagaja bweru manene nnye bakuli eswanje bakuwa bweti babuta butasa bakuli ndoza butasa byonna wali ku H&M restaurant wa Hajaruna genda wo bakuba simu bakolere delivery wonna woitolu mwanjala nga H&M restaurant weri kujukisa nti Esther School of Beauty bakafulu mu makeup oyine mbago oyina pato wa birthday oyagala kola pate oba birthday obanga oyagala kusomesa mwana wo makeup genda wa Esther School of Beauty bali ku Mabilis Complex level ya Musanvu ate munango bere my dad sana omwana berenga asoma ate naye ndetera kali akantu aka red ndetera minati maid nze nywa minati maid tonkuba nnaku nalaba alabadde nnaku nze nalwa nnyo mbwavu ebintu mbirabye bukulu ate munywesa besitegera mpa minati maid nako wabanaku Esther School of Beauty bali ku Mabilis Complex agenda watu oberenga munange obera madad sana nkujukiza tournament somugaga haja misiki na vya na 5 plus na gama te kisawe na kizimbira mu mutandikire mukumwe munyini musambe munyumirwe tournament sigera maso kusara tugena kuberayo ne White House yabagenda kubangesa banku be katabanzite ndi munalufenya banku bide nayo mfana yera ngwa nayo kujukiza Kayongo Medi Step Fashion bona bali ku shopping mall gwa yagala ogenda okusubula Joy Step Fashion bali ku shopping mall genda osubule nkoma kati soko koma owulire obotoka soko koma nalongo bridals chimala and program antugana buziranga tukoze bula mutugende bungi obawulira tukakola bulango bwokka mama oba nawe nkulange divorce batov sekawere tata wo mwaka